Lwengo ekyali mu kulwana okutereeza ebyobulamu olunaku lwa leero ab'ekitongole kya Health for Uganda n'ab'ekitongole kya Association for Ambulance Professionals badduukiridde disitulikiti y'e Lwengo n'ebyuma ebikozesebwa mu malwaliro. Okusinziira kwawoomyemu enteekateeka eno, Joseph Senkumba agamba ebyuma ebiweereddwayo bibalibwamu obukadde obusukka mu 18 nga byakuyambako mu kutumbula ebyobulamu. Tuleese ebintu okulaba nga tutumbula omutindo gwa emergency department yaffe ku ddwaliro lyaffe ery'ekyazanga. Tulina enteekateeka gye tuyita ya rescue chain. Ebimu ku byuma ebigabiddwa mulimu ekyuma ekikozesebwa mu kuggyamu amazzi mu bitundu by'omubiri eby'enjawulo kiyite sanction machine, ebyuma ebipima pressure, oxygen n'entunnunsi z'omutima. Abakugu okuva mu bitongole byombiriri nga bakulembeddwamu ssenkulu w'ekitongole kya Association of Ambulance Professionals Tom Chobe bagamba nti basalawo essira baliteeke ku disitulikiti y'e Lwengo kubanga eri mu masekkati g'oluguudo. Kwatako nnyo okulaba nti tuleetamu ebyuma oba ebintu ebisobola okuba nti biyamba abantu abafunye obubenje, ate era n'okulaba nti ebyomu ambulance bisobola okuba nga abalwadde abali mu ambulance basobola okutwalibwa mu malwaliro agasingawo oba emulago oba mu ddwaliro ly'e Masaka Regional Referral. Guno si gwe mulundi ogusoose ng'abakulu okuva mu bitongole bino batuusa ebyuma ebiyambako mu kukuuma obulamu bw'omuntu nga ne gye buvuddeko baatonera disitulikiti y'e Lwengo ambulance y'ekika kya Class C ne batendeka n'abantu ab'enjawulo omwali ne poliisi y'e Lwengo. Wabula akulira abakozi ba gavumenti mu disitulikiti y'e Lwengo Ntulume George alagidde akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Lwengo Moses Kafumbe okukola ekisoboka okulaba nga ebyuma ebiweereddwayo bikola ekigendererwa kyabyo. Tuwa nti ebintu bino bikozesebwa bulungi. Era sebo dokita omanyi having equipment, having a facility tekimalayo cycle ya health service delivery. Naye n'abantu bennyini abagenda bikozesa okulaba nti abantu baffe communities zaffe obulamu bwabwe butaasibwa kintu kikulu nnyo. Wakati mu kwebaza ebitongole bino ssentebe wa disitulikiti y'e Lwengo Ibrahim Kitatta mu kwogera kwe asabye ebitongole bino okwongera okubawa obuyambi nga disitulikiti y'e Lwengo kubanga Lwengo ekyalina ebigisoomooza bingi. Kwongerwa wano mu Buganda buli lwompe ebintu ebingi ntandika okugamba bannange kyayiko ono yalina buli kimu, so temukoowa mbu ate ab'e Lwengo twabawadde nnyo tugende kwewalala musigale wano obwetaavu bukyaliwo. Twakkaanya nti Lwengo twali ne Permanent Secretary wa Health Dr. Diana nga tukwasa ambulance gye mwagula yatutegeeza nti Lwengo can be an island of good health care in a sea of absence, something like that. Oluvannyuma ebyuma ebiweereddwa disitulikiti y'e Lwengo bitwaliddwa ku ddwaliro lya Kyazanga Health Center 4 okwongera okutumbula ebyobujjanjabi mu bantu. Lois Kironde ne Paul Isabirye, BBS Terefayina, gy'otobadde. Kale mwebale nnyo abasasi baffe bwe tweyongerayo mu kaweefube w'okuddamu okunyikiza eddiini mu bakyala abasiraamu. Ekisiibo kino Hajjat Aisha Kabanda